kuba omunaku tekya raipi akalimo mie tekakyaliwo ate mbu nogwa aromantic agulabika aguli mu lusuubo ankale jajja uchuli naye mukuleetedde atyamukoze enkoko ekikola baana baayo abampita Viki nsinzira ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy Yugi. Thank you so much bamikwano for subscribing bo batona bakuberanga video jimpera ka like ankusabi like nga video ebisigadde gwe bitulekere tubera proudly sponsored by Hajati Kalodo musomi waddu ajja kuba kulombereddwa ensonga singona abo ine ebizibu ebyenjawulo agwe just mukubire ku number isimu ejura beri mu kitabe kya krani sembyayo 067 video bobo mazo kujimpera ka like lwachi nedda akatutandikirewo muchala bindeeba muchala a cocktail rapi abanji agwe bayitira Precious Remy amunange akalimo mie bwe bambuyaga era bikebe mazo kukunta anti program emu yali yamuwebwa nga jakola ku Galaxy FM munange kalimo bakamujjeko era nga yagobeddwa bugobwa si kugamba nti oba yawumuziddwa oba nekikolwa nga bwe bamukola ku Spark TV anti just bamujjako bujja program ya live wire ne bamukyusa ne bamuteeka ku program endala nedda munange ebya Galaxy abyakyuseemu ono bagobye mugobe era nga n'obujulizi we buli obukakasa nti ono mugobe wajjo Remy munange ate yagobeddwa yekka bagobeddwa abakozi babiri abadde bakola program eno emanyiddwa nga Morning Saga. Is it Morning Saga? Yes, then baditacha abajja luvanyuma ne bagikola ki ne bagi featuringa muso mwana muwala ono yagobeddwa then waliwo n'ebitandisa okubeera nga bitambuzibwa ku rapi ono nti eno jazanya movies oba jazanya ebina Uganda mu romantic entertainment nti mwana wattu nayo ebintu byalibanga saawa yonna bikola bitya bimwekyangako oba bimwefuulira kakati abantu bangi awe basinzidde ne bagenda maaso n'okubeera bagamba naye rapi awagamba wafumbirwa musajja mu America omusajja mu America ono ddala bindeeba nga bwe mumulaba yaliko ebisiraani era abalala nga bakirumiriza nnyo nti rapi bw'oba sigwa alina ebisiraani omusajja wa bisiraani video yino tugenderawo ku mukyala bindeeba maama jalla jalaalu waliwo ebintu ebikwapeningako n'ogamba bannange nasisa gwaki nga simba mu mawulire abantu bakuwaana ne bakuwaanawaana naye nga bakuwaana bya mpewo oyinza omumala ebbanga nga abantu bakuwaana naye ogenda olyalayiga tibakuwaana mpewo abantu ngalo oba wakavawo nga bazikubira ddawo abantu basekera alina abantu baagala alina webiggwawo nga baseka beseemu pepa omuntu ofiirwa contract ng'abajjeera simanyi bamujje mu contract era batuwadde ebiwandiiko n'abantu abamu baba baagala tukkakanya okitegeera n'ebintu byemwateesa mu bulungi olumala ng'akola ebiwandiiko ng'abisaasaanya ku miri atandika ng'eyali akwagala kumbe muli mu mutima alinze akutagengere ku mulimu gwa malatanisi eki erinnya nono oluusi ekintu kyoyina obeera okigaya naye kimala kuvaako n'otegeera omugaso gwakyo abantu mwenna wobanga tukuliyetinganga mulimu self employment be very humble n'emirimu egyo ne certain way of behavior bantu bangi nnyo essimu zigenze ne zibakyamula n'afuna essimu n'akola bino mubalabyeko nga waagitiibwe naye essimu n'eryoka emukwata layini n'asooka paluka naddala ng'ebiri ku TikTok mweyambudde mwerese bwereere mwekoze ebintu byonna naye bijja kubeera reminded of you after some time nga bwe nakugamba nti abantu abazannya pono movies ku myaka 6 basinga bakomitinga suicide because addamu nalaba zeyatanga niyeraba enkanyanya n'abaliwo ne kamera n'alaba nga talina kyakola mu nsi okujjako okwetuka bw'ofuna akalimu ng'oli muwala kanyweze nnyo kubanga bw'ogaana onyweza akalimu bw'oti ng'oli mukazi private parties zezigenda safaringa yes private parties ate nazo zirina akaseera newozi waayo oti
sometime olina okukuuma omulimu omuntu bamuwadde omulimu weyepalawuda wayambuka eno waddeeri simanyi ayagala liivu simanyi tugenda mu balenda wakajja ku mulimu simanyi buli ssaawa liivu simanyi liivu ya valentine simanyi liivu ya okakananga omwana morning share galaxy simi naye nze naye tuli victim nange bakambo bajozi simanyi bapalikire always kola nnyo obeere ne follow back position. Nze isima abantu banzija ku kampani zaabwe neera bye baba neteekako from beginning. Nze nsigala ndi musiizi wa langi, nze ndi musiizi wa langi.